olina ku bakozi abalala abazze wano nga basaba emirimu gy'ogenda okukola mu kampuni? Mukama wange neefaanana nzekka era ndi wanjawulo. Singa oba ompadde omukisa okukola mu kampani eno, ndi musajja mukozi, ndi mwesimbu, ate ngenda kuyamba ku kampani eno okukulaakulana. Okay. Kakati tujja kukubirako mu bwangu ddala. Tewali tabu. Omulala sebo addako. Ngamba gwe sebo. Sebo. Njagala wennyonnyoleko ebikwatako sebo. Ebikwatako kati katugeze nga mbadde ki? Nze ng'omuntu. Weeyogere ku ggwenga gwe. Nze. Wennyonnyoleko. Kati kale yenze taata Sam. Nina mukyala wange bamuyita Mama Sam. N'akaana ka Sam ku nkoko ntabuka era Mama Sam n'amala agikwatako. Awo wolabira kye bayita. Owange sebo. Ebyo si byantuuzizza wano. Obadde ombuuza binkwatako. Olabika tolobe mukozi gwe. Taata, ombuuziza binkwatako. Bikwatako naye ndaba ovuudidde mulamwa. Era byebyo byenjogera. Tojja kusobola kukola. Bikwatako nze taata. Tojja kusobola kukola. Genda. Naawe leka. Olabika tojja kusobola mirimu. Yita wali wayingiridde. Genda. Togera kusobola mirimu gwe. Tatongoba. Genda. Tongobera ki mukama wange. Fuluma genda. Yita wali ogende. Mulimu tewali mulimu. Genda. Ngende. Genda. Fuluma. Ngende olabe ekiddako. Ate kiki? Kugambye fuluma genda. Ffe tuli balogo. Ate nnyo. Muganda wange yagamba mulirwana amuwe nusu 10 n'atalumuwa. Mulirwana ne kati ali ku kkubo yagwadde eddalo. Twamutega amatalo. Alina amatalo mu mutwe mu lubuto mu mbirizi. Kati teeberezaamu omuntu annyimye omulimu we mbadde nsuubira akawogompo n'enkumbi y'omu kyalo. Angobye ngende. Linda kiddako. Taata Sam. Obadde yakutandika ddi okukola?